wawulirira bino nga mu ggwanga erya Mali kitokota si kisaanikire obwo bw'ati bwaggiddwako dda ku emmundu bw'etyo munnange etokota. Kakati muno munnange mwe tulabidde nga ate Defence Minister talutonze. Defence Minister owa Mali Sadio Kamara bw'atyo attiddwa obulumbaganyi obubadde obuteeketeeke obulungi ennyo. Kakati tukitegedde nti Defence Minister General Sadio Kamara bw'atyo attiddwa mu ggwanga erya Mali era okumutta sigamba nti kibadde accidental nedda, kibadde planned sinti kibadde tekiteekeddwa. Buno bubadde bulumbaganyi bwennyini obuteekeddwa era nga bukoleddwa ku military sites oba barracks ez'enjawulo mu ggwanga nationwide era nga ababukoze bwe batyo be bayeekera mu ggwanga lino erya Mali. Bw'atyo spokesperson owa gavumenti akakasizza bino byonna. Kamara amaka ge galumbiddwa era nga abagalumbye bano bayeekera abalumbye amaka ge Issa Osman Kolibale, spokesperson omwogezi wa gavumenti ategeezezza n'agamba nti bubadde bulumbaganyi bw'amaanyi era amaka ga Kamara galumbiddwa mu ttawuni emanyikiddwa nga Kati ku lunaku olw'omukaaga. Abasajja abatasalikako musale era nga bano kigambibwa kuba nti balina akakwate kuba Al-Qaeda nga beegasse n'abayeekera abalala aba Tuareg. Kamara abadde w'amaanyi nnyo, abadde central figure mu magye aga gavumenti ey'abannamagye eyawamba obuyinza ku mudumu gw'emmundu oluvannyuma lwa ku attempts ezaaliwo ze baddiringana okuva 2020 paka 2021 kyaddaaki ne bawamba obuyinza. Era nga ono gwe twogerako Kamara yali w'amakulu nnyo, yali influential nnyo mu bulumbaganyi obwo nga bawamba gavumenti 2020 paka 2021 awo gavumenti ne bagiwamba. Kati era mu kukulembera amagye mu gavumenti y'abamukwata mmundu abadde w'amaanyi nnyo mu military leadership era nti ono abadde alabwanga oba oli awo y'omu ku abo ababadde basongeddwamu nti yayinza n'okubeera nga oba oli awo afuuka pulezidenti wa Mali gye bujja mu maaso eyo. Kakati munnange bagamba nti okufa kwe kitegeeza libadde ekkonde ddene nnyo eri amagye gano agawamba gavumenti yaabwe y'abannamagye. Kakati okufa kwe eribadde ekkonde ddene nnyo era nti bano abayeekera abalumbye baddidde emmotoka ne bagisibako bbomu ne bagisindika ku maka ga Kamara nga eberekerwako abasajja abakutte emmundu abataseka bwe batyo mu kabuga kano akayitibwa Kati ne balumba nga jjukira nti amaka gano oba akatawuni kano Kati keesudde kilometers okusinziira ku bipimo bye batuwadde bagamba nti kilometers nga 15 zimaayo nga 9 mu north west ey'ekibuga Bamako. Nti just otambulako katono nnyo. Kakati era nti eno ne president ow'ekiseera interim president Assimi Goita naye gy'abeera. Kakati munnange kigambibwa okuba nti mu bulumbaganyi buno mukyala wa Kamara ow'okubiri okukosa nti ne babiri abaana babiri bazzukulu ba Kamara babiri nabo munnange bafiiridde mu bulumbaganyi buno mu maka babasanzeeyo
okusinziira ku mawulire agafa saidi zeeyo. Kati twogerako katawuni akayitibwa Kati. Kano bakatwala okuba nti eno security eriyo muganda wange obanga ayita ku State House wali Nakasero awo. Security y'amaanyi nnyo kugamba mu bitundu ebiri mu ggwanga eryo kyekimu ku ebyo ebisinga okubeera nga bikuumwa. Naye munnange abayeekera bano abalina akakwate ku Al-Qaeda, abajjama Al-Nusrat Al-Islam wal Muslimin oba JNIM nga bali wamu n'aba Tuareg okuva mu Azawad Liberation Front FLA bwe bato basobodde bo kubeera nga munnange balunkinga obulumbaganyi bwabwe ebya security nga tebibakwatako nabo bazze beetegese. Kakati Goita interim president ye mulamu era nga essaawa eno bwe bato bamuddusiza dda mu kifo ekiri safe. Bagamba nti obulumbaganyi bwe bwabeereddewo bwe bato bamujja ne bamutwala mu kifo ekiri safe era nti kigambibwa okuba nti yakyali mu command ey'amagye. Nange okusinziira ku byabaddeyo butya bwe babadde obulumbaganyi bwabadde butya kati nti abasajja ababadde babagalidde emigemera wala nga bakutte buli kimu bomu bazeesibye na buli kimu magazini bazirina eziwerako ng'era basuubira okuba nti olutalo lugenda kuba lutambulira ddala bwe batyo balumbye locations eziwerako enfo eziwererako ddala okwetoloola eggwanga Mali omuli Bamako, Gao, Kadel ne mu mambuka ag'ekibuga ekiyitibwa Savere. Kakati munnange bano bagamba nti emmundu yasese era amasasi gaawuliddwa okukosa ne loud explosions okubwatuka okwazi bbomu nti nga bakuwulira mu Kidal ku lunaku olwa Sande mu kibuga ekiyitibwa Kidal okusinziira ku batuuze era nga bagamba nti operation ekyatambulira ddala mbu yakatambula essaawa ezisobera ddala mu 24 okuva lwe yatandise ebintu bikyali bya bunkenke nnyo. Abatunuulizi bo bagamba nti entalo ez'okubeera nti ekitundu kino kiwambibwa oba ebitundu ebiri strategic nga bw'onoogamba nti kati baagala kuwamba enfo ezo ze basuubira okuba nti kati singa babeera bawambye awo abayeekera nti babeera bawambye ewasava nga bw'olaba nti kati M23 bwe yafunvubira okubeera nga ewamba Goma. Kakati neeri mu Mali kigambibwa okuba nti ennwana zisuubira okuba zikyagendera ddala mu maaso mu nnaku eziddako terunnaba baagala okubeera nga babako enfo ze bawamba ez'omuggundu era nti groups zino ez'abayeekera ezibadde nga zirwanagana nga zeerwanisa zokka na zokka ebbiri nti babadde baziraba mu kaseera akawedde emabega nga zituuka ku nzikiriziganya bwe zino ne zigatta amaanyi okubeera nga bagwolekeza nga zigwolekeza omulabe omu ye gavumenti ya Mali eyabamukwata mmundu. Kakati zino groups ziri bbiri ez'abalwanyi era nga zonna zirina ebigendererwa bya njawulo, zirina different objectives. Group esooka okusinziira ku bifeeyo group ezeegatta omwaka oguwedde nti zajja okubeera nga zeegatta era nti zonna nga ziraba zirina okugenda mu maaso okubeera nga zituukiriza ebigendererwa byazo era nti mu nnaku eziyise bakirabye nti zituukiriza pulaani yaazo. Kakati nti African Union Secretary General or Organization of Islamic Cooperation, United States Bureau of African Affairs, ne European Union. Bano bonna bwe batyo baavumiridde obulumbaganyi buno. Naye nga groups zino ze twogerako zo zirabika muganda wange zasaazeewo ne zigamba nti tugenda kuba twegatta eno gye bayita GNIM
ne FAL eno GIAM bagamba nti bagiyita erina akakwate ku Al-Qaeda era nga bagiyita Jamaat Nasrat al-Islam wal Muslimin kati balina endala gye bayita Tuareg. Abalwanyi ba Tuareg bano nga bava mu Azawad Liberation Front FLA kati ezo groups ebbiri ezaatuuka ku nzikiriziganya nti kakati tulina common enemy ye gavumenti ya junta Assimi tulina okuba nti munnange bwe tutyo tukuba kakati munnange era obufunze bwetwogerera nti mu Mali embeera eri volatile nnyo era nga April nga 25 wabaddewo obulumbaganyi obuteeketeeke obulungi era ba insurgents bwe bati ne balumba ebibuga eby'amaanyi omuli Bamako era wano tulabye nga Defense Minister Kamara bw'atyo munnange talutonda. Kakati eggwanga erya Mali likyali mu mikono egya junta military junta era nga ono munnange eno ekulemberwa Assimi Goita. Kakati democratic process bino ebya demokrasiya byonna biri on hold, teri obuyinza bwava dda mikono gy'abantu. Kati junta bw'atyo ayongedde okubeera nga ate agumya enkolagana ye n'eggwanga erya Russia limuwagira nnyo naye nga regional insecurity okukosa ne humanitarian crises zino munnange zeeyongeredde ddala. Abantu beeyongedde okubeera nga munnange baba ku bunkenke ababondabonda mu bitundu abayekera gye bafunvubira okukosa n'okubeera nti abataliiko mwasirizi abeetaaga okubeera nga bafuna obuyambi mu bitongole nga Red Cross bwe bati nabo beeyongeredde ddala naddala mu mambuka ag'eggwanga eryo erya Mali. Kale munnange byebyo ebifa mu ggwanga erya Mali ekyobumanya temunnange obulumbaganyi abasajja bwe bakoze tebulese Defense Minister Sadio Kamara waggulu bamusaze mu makage era Defense Minister ono General Sadio Kamara nattibwa. President kwegamba yali badde interim president Assimi Goita ye bamugyewo ali safe era yakyakomandinga amagye bitwogerera kitegeeza ti gavumenti yabamukwata mundu ekyali mu buyinza n'abayeekera nabo bagamba nti tebagenda kussa mukono era basazewo okukola obulumbaganyi ku bibuga ebiwerera ddala nti emmundu tekomye ku kubeera nti ndo munnange ekomaawo mu kulumba kana katawuni kwe bayita Kati mwe battidde ku lunaku olw'omukaaga mwe battidde General Sadio Kamara wabula n'ebibuga ebirala byonna okwetooloola Mali nabyo biri ku bunkenke bw'amaanyi kuba abasajja bo bwe batyo basazeewo bagamba nti balina okubeera nga balumba era tebagenda kussa mukono nti gurupu z'abayekera zeegasse bwe zito zisobole okubeera nga zituukiriza ekigendererwa ekimu kati ebisigadde ndoza bali birabira eyo.